Ababbi bano okukwatibwa kiddiridde okujja n'ebijambiya n'ebyuma ebisala mu kiro ne balumba amaka ag'omukozi wa Vision Group Moses Waiduba ne basala eddirisa ngo ne yatemezza ku ssente w'ekyalo Kayibe Egayaza nga Gertrude Namakula yatuuse n'ebyokwerinda Stephen Kayiso n'abatuuze ne batayiza ababbi bategedde nti babasazeeko ne bateeka kukakola tondeka nnyuma kyokka ne beerabira essimu abatuuze ne bakozesezza okubazuula. Ssentebe Namakula agamba nti batuusewo ku ssaawa 7 ogw'ekiro ne batandika okukubira abantu abadde mu ssimu eno. Nadduka kyatuyambye nnyo, yasudde essimu ye yennyini n'agisuula okwo ke twatandikidde. Tugenda nga tunoonya amannya agalimu nga tukuba essimu. Bakwasiza maama n'abategeeza nti omwana we agudde kabenje era bali ku ddwaliro. Tubagamba ono afunye akisidenti ali wano manguweko mu musange. Tasobola na kwogera, ali bubi n'abasawo baagala mulifaalinga walala. Manguwe mufunire entambula emutwala awalala. Tutuula ku ddwaliro twabagambye kale tuli awo nga batuuse. Defense Kaisa agamba nti basuze ku muyigo oluvannyuma lwa mutuuze munnaabwe Waiduba okubategeeza nti waliwo abatemu abamulumbye mu kiro. Basuze tukubagana n'ababbi abadde batusuza nga tetwebase buli kadde nga babba waliwo omubbi asalamu eddirisa ly'abantu ne Katonda ku luno yamuvuddemu. Waiduba ayogedde ku byabaddewo. Ababbi babazi ekiro 8 nga bagala kummenya naye abafamiliya yange ne bakubira chairperson ne defense nekola omulimu nemutayiza bwe yamutayiza n'adduka ekyomukisa omungi n'alekawo ebintu byamaze amenyesa n'akasimu n'akalekawo. Poliisi netandikirawo era bwe kulaba nti akwatiddwa. Maama yasimatusa abatemu bano naye alunyumya nga lutabaalo. Yabadde agenda kubatuukako munda atwale byayagala oba kubajjako bulago era ye yabadde amanyi kyagenda okukola. Maama wa Nsozi Henry agambibwa okuba omubbi atutta abatuuze okubadde n'ababodaboda ku poliisi ku kyalo Namavundu mutabani we Jasula ono bamusanzeeyo ng'akyebase ne bamukwata. Eno basanzeeyo ebintu bingi okubadde TV, kompyuta, emifaliso n'ebirala. Ekyewuunyisa nti wabaddewo ennyumba erinaanyeewo ng'eno abadde ayitira mu siringi ne yeekweka waggulu nga bw'okonkona mu nnyumba tomusangamu nga yayiseemu dda n'agenda waggulu mu siringi. Sozi asoose kwegaana n'ategeeza nti tannabbako kyokka ebigambo bimukalidde ku matama bwe bamulaza essimu ye. Ebyo byani tugenda kujjako fingerprints olabe nga si bibyo. Kayiso n'abatuuze bagambye nti Sozi abadde n'edduuka mu Gayaza ng'atunda ebintu layisi nnyo nga ne bano beebuuza gy'abijja. Wadde abadde alimba ng'awuddisa abantu mbw atunda bikadde naye mu bikadde byatunda ate nannyini TV wajjidde. Poliisi etandise okusomba ebintu mu nnyumba ye nga basombye emmotoka 3 ezijjudde. Juko Franka nannyini ennyumba Sozi kwasula ategeeza nti tayagala kuddamu kumulabako ng'akomyewo ku njuze. Naye omuntu ajja n'asenga ng'omuntu tomanya musezi, tomanya mulogo, tomanya mubbi. Kale n'olwekyo nsaba bansonyiwe. Abatuuze beeyiye ku poliisi y'Egayaza okulaba omubbi ono ate abalala nga baagala okulaba oba bazuula ebintu byabwe byababbibwako okubadde kompyuta, firiji, paasi, rediyo n'ebirala. Tulina ennyumba nga 20 gye baakasala bagarazi nga babbamu ebintu eby'omu nnyumba kuba amenye amayumba mayitirivu. Bulijjo tukubiriza abantu mubeere nga mumonitalinga abantu bano kubanga kati ono omwana abadde apangisa wano naye ng'aleeta ebintu ekiro. Tusaba Stephen Bulega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.